so smart. Hey, thank you. Buddeyo. Ondabye. Onyumiddwa. That's good. Akaliwa. Tamanyi myadde ekigambo. Fire dancer. That's my favorite song. Really? Okyali awo. Tonnayongerako kalala. Okay. Thank you. Oli ku kisofa. Ni wano era nga bonsanze ndi ku show ndi kuchapa. Mbeereyo mu haso ku haso. Teri kutuula tukuze emyaka emyaka gitulagira kukola ki? Kukola bintu biri mu magezi. We are investing. You're investing so far, like beside music or in ebintu byokola ebirala kozi boyogeredde ekyo kitegeeza. Nze ebyo sisoba bibagamba kubanga omuntu abagamba ebintu bye mutandika obimuyimbirira ne mumbuuza bw'atuuse naye nga kye muba mumanya ndi muntu mukulu nsevinga nina wenteeka ssente wendaba so neetaaga just buwagizi bwammwe mbiguse byonna mbyetuuseeko nga bwe mumanyi kitegeera. Omuyimbi ayinza olowooza tebalina side businesses ze bakola. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuyimbi okubeera ne side business z'akola ng'oggyeko okuyimba. Era ekyo kya buvunaanyizibwa nnyo kubanga at the end of that day waliwo wootuuka nga season nga tekola ate nga ffe zaffe tuzijja ku stage, so oba olina okuyiyaako ebbali. Oba nayogera omulimu gw'okola beside ng'oggyako bino ebya music gukuswaza? Tegunswaza era nguteekako okwo ku Snapchat ne mbasaba bampagire mpola mpola nga omanyi tebisobola kwenkana bwe biti nabyo tubisikasika ne tubituusaako we tubituusiza nga bwe tubasaba batuwagire. Naye embeera erabika ekutambulidde bulungi wini ennaku zino olabika. Egezaako Katonda, God above all. Singa teyakkiriza singa siri wano wendi. Omuntu akulaba wini ayinza ogamba tolinaamu guli mutima gusinza Katonda nti goli awo bw'otyo. Omuntu ng'era bw'okyogedde omuntu aba muntu. Anything about God seetaaga muntu opinion ye kubanga kibeera between me and my God. Abantu bakyalaba wini nwagi oli mukadde yali arrogant oba wono wini nwagi mulala yakyuka. Siberangako arrogant. Sobola kuyimirira kuno ku kamera nembeera arrogant. Abantu be bakitwala bwe batyo buli omu ebeera opinion ye oli wadde mbogamba nti nadde arrogant then omulala n'agamba nedda yabadde bwati ne bwati. I'm just an open-minded person which is not usually accepted in our society. Baagala nnyo omuntu ng'ayita mabega oba nga kale afeekingamuko ate kati nze ebyo byannema. So I've never been arrogant. I've always been open. Njagendako mu life yoko katono nnyo if you don't mind. Life yokuba nti munnaye ennaku zino tulaba nti tulina emabegako bwe twakulabako munnaye omwami oli yali ayingidde muziri ensonga ziri. Era kimubuuza abantu ebintu ebyo nga si mbaga mulina kubibuuza wali ku mbaga awo n'obuuza omuntu kakati owulira otya bakuwasizza owulira otya ebyo okitegeera. Naye kati tuli wano mbuuza musajja really oli muntu olina omusaayi era kati at least nabagamba nti muyina era kiraga nti nina omusaayi gyali naye si kye kintu kyenjagala nziraawo nkyogereko mba nnyonnyolewo ebigenda. That's not how I do my things. Ebyange bya relationship byange challenges zonna zenfunyemu ziba zange era nzaziyita mu lwange newe n'abagamba temulina kye mujja kunyamba okugjako okujubisa oba okujerega oba okukola kyetegeera ate nga mbiraba eyo shegeera. So I already know bad energy nagifunaafuna dda, so I wouldn't want to continue talking about my relationship. Oli happy mweno relationship gy'olimu? Ndi happy.
Ni happy. Nga bw'omanyi ekintu ekiwa omukazi essanyu. Kubeera na muntu amwagala. At least nina omuntu anjagala. That I can say. Nina omuntu anjagala. Nange mwagala simwesibako bwesibi. Kubanga in my past relationships ezisinga nali mbyesibako bwesibi. Kangake. But at least this one nkimanyi sikirimu nzeka sigirimu nzeka relationship tugirimu babiri. Alina kyaleeta ku mmeeza nawe olina ky'oleeta ku mmeeza. Byonna byonna saagala like tebibakwatako ne waaba talina kyaleeta. Like mugenda kuyambira waaba talina kyaleeta mugenda kireeta kyeyandireese. So ebintu ebya table saagala kubimbuuza. Neyagalira muntu wange tweyagala ffekka atayagala agende. Simple as that. Teetaaga kunnyonnyola nnyo bw'ate kati akola bw'ati atuusaako kino byatampa ne byampa byonna byange byambanze shegera sanyu lyange. Naye kati results tunafuna ddi ku results z'omwami kuba munaye omukyala gw'obeera naye expect results from you. Ati mubeerawo mmwe nga bannaye oba munfunye sponsor tubakolere reality show mubeere nga mufollowing up buli Monday tubeere nga mutuninga in nga you know keeping up with fire baby kubanga nze ndi firimu namba so obutagikumalirayo wano naye ng'obulamu bwange firimu so ogikolamu ssente saagala nnyo ngibamalireyo wano nga temunsasudde firimu namba naye nga enyuma eri motivating. It's a touching story, a love story. Kwegamba byonna mu ebiri. Kati kwegamba music olabanga omugatta n'okubanga acting erimu. Si acting ngambye bw'okwata obulamu bwange osobola obukolamu movie n'ofuna ssente. N'okolamu ssente ssebo bw'oba ogisponsorinze bulungi. Naye bambi tufune olunaku Winnie. Omusajja oyo muganda tubone kale Winnie. Tukoze emikolo giri official kalasi fere tugenda bale tukubanja bale tebitukwata. Anti mmwe kati mmwe mpimira ku mikolo naye nga abantu gye bali eyo bafumbirwa n'emikolo baabayita naye tebababuulira nga baawukanye okitegeera. So kyokola nga nze relationship yange sigipimira nnyo ku mbaga sigipimira nnyo ku ringi nze I live in the moment because life is short. Today if you love me today I will just enjoy that love and oriental wanje abanaye nze setwala speed. So I'm just enjoying love. I love to be loved. That's all I'm enjoying. Oyina oyogedde wali nti munne ebirira byo wabeeramu wali weesibako bwesibi ku muntu. Ono omulundi guno ye munnaye alina kyalaga nti kati ono wakategeera nti ono mutuufu musajja. Amba nkifiiringa era omuntu atakwagala oba omulaba nammwe mwe mubyogerawo oba omulaba so buli omu agenda where they are loved. Doesn't matter where you feel loved, that's where you should go, and that's where I'm at. Mwe abamanyi mujubise byammwe naye nga nze kyekyo. Awini mabegako tulina ebintu bye twalaba baavaayo ne bagamba Winnie nwagi agwawo lwa buwoomi kiki stress musajja biki wabiwulirako ebyo? Nabiwulira era mbiraba ne mu comments zange naye society yaffe bwetyo. Any change, any slight change, they will make a big deal out of it, especially when it's fire baby. Naye of course nze ndi muntu amanyiddwa abantu abangi musobola kikolamu ekiboozi kyemwagala kyonna naye nga nze I work out, I'm always in the gym watching my weight kitegeera. Ne appetite ya reducing amko, mbera I'm always watching my weight omugejjo gumalako emirembe. Me personally chinteka into depression when I gain too much weight and I feel like I'm not fitting in in the outfits I'm trying to fit in. Chindeta depression because I want to look good on stage. I want to look good in that mirror when I look at myself. I want to look sexy. So kati sikkiriza mugejjo so mbeera eva ndi mu gym nga I'm showing myself love.
Yeah. Nye ebintu ebino bw'obeera mu gym kiki osinga okulwana ku mubiri gwo kubanga olwanagana nakyo kubanga kigenda? Njagala nnyo controlling olubuto lwange saagala luyite mu buteeteeyi. Of course abakazi bakimanyi kyovuga nga bapozinga bateeka wano obusawo teri ayagala kibuto kitegeera. Then njagala nnyo okubeera with some bit of muscle okubeera nga omubiri tegulebera nnyo. Njagala mbeere nga ndi well shaped kitegeera. Yeah. So okubanga nnako flesh naye nga eri nga mulimu muscle. I love that. Abantu okuba ne baleeta obwo obufaananyi Winnie bwali bukadde obufaananyi obalaga nga balaga nti n'ennyashi eweddeko tokyalina yadde ennyashi Winnie Nwagi bwe baleeta Winnie Nwagi aweddewo akozze kiki ekimumalawo? Siggwangako nnyashi mukwano. Nnyashi is me. Kitegeera lwakuba nnyashi yange teringa ng'ey'abalala be bayinza like teringa kye bayita nnyashi. Maybe bo bayina kye bayita nnyashi nga bw'oba okirina bwe kityo ekyefaanyiza bwe kityo kye bayita nnyashi. But everybody has nyashi. Azawi has nyashi. Vinka has nyashi. I have nyashi. Zafaran has nyashi. Buli omu different nyashi woteeka awo different nyashi shegeera. So it's just not like the nyashi you wanna see on me. Yeah, I have my own nyashi. Yeah. Ekigendera ku mubiri gwange ebintu Winnie kyakuteeka muli wa feeling otya kuba abantu balowooza nti munnaye Winnie just byansesa busesa. God forbid. God forbid. Abortion. Abantu bakyajjamu abaana. You have no idea. Anyway, kwana yene mufuna. Okay, they are seeing me, they are watching me. I have fans. Yeah, omanyiwe n'okubeerawo nga tebakulaba nga tebakwogerako. Man, there is a way you feel nga abannaye sikyali ku siini. So kiraga nti ndi ku siini mundaba. So kati goyinza okuba nga olaba kabina koyagala okupima naye nga nze wendi fire baby the girl them sivangawo omubiri gwe guli tekuvangawo. Yeah, it's just some bit of sexy that you're not used to. Yeah. Actually, I see you work hard. Okola nnyo mu gym eno oba gym ye second gundi osimanyi lwaki? Yeah, it's my happy place. Era ntera okiteekawo ko mugondi mu caption. Mpulira nga bwe mbeera mu gym mpulira nga I'm alive. I feel alive. Like I can buli kimu ekigenda mu bwongo ekigenda mu maaso mu bwongo bwange nkirowoolezaawo. I talk to myself at the gym in that mirror. It's not just snapping myself and showing you my body. I talk to myself. You're beautiful. All the good things. It's some kind of self-love that I give to myself, and I cannot miss out on giving myself love. Yeah, so I always find myself there any free time that I get, and there is nothing important to do. I hit the gym. Abayimbi abaliyo nga tebagala kukola gym most especially nga ate bakyala ate nga bazaalako dda kuze ebiseera ebisinga omukyala nga yazaalako dda ebintu bya gym oba guba mutima oba kiba kiki? Guba mutima. Gym mutima kubanga it's hard. I can't say it's easy. It's hard, you guys. Nange waliwo wengenda nga sina maanyi. Then it's about pushing yourself. You have to push yourself. Ne woba toyagala yambala ogambe banaye sina maanyi ngenda. That's how I do it. Because at the end of the day, it helps me. It helps me with my confidence, mental health. Kwegamba kina engeri kyekiboostingamu your energy. Kitegeera bintu bingi. You should read about it. It's not just the body. It's a lot that's attached to it. Angana natera okuba nga nkuta watukubira lugogo n'ogiba byatula neekola bweti. Twalabye before gwe nga tonagikuba twalaba Cindy yavayo naye n'agikuba. This time around twalabye King has twalabye Shiba. By the way nga tewajja ku gundi ya Shiba. Tagala mama genda. Yes, you were there. Oswadde. Naliyo. Twaliwo nga tunyomera. Okay. So kati bw'otunuulira Shiba, bw'otunuulira Winnie Nwagi, bw'otunuulira Cindy.
kati gundi eyo girenting otya sofa lugogo eyo girenting otya kuba kati munaye tulaba nti shiba agikubye wagikuba anti kiraga nti kati lugogo tugimazeemu amaanyi kati ffenna tugimazeemu amaanyi tekyali kintu kigambo tekisoboka abantu bagikubyekubye okitegeera so tekyali kipya nnyo kati tulina okufuna location endala ate eri biga tulina okubyepimapimamu byonna tuleme kwekuumira mu bufo obutono kitegeera tubeere nga tugaziwa mpolampola kati tomanyi oba nampola eddako oba wherever oba ne lugogo yennyini bagitutereereze bateekeko bagifuule somehow enclosed kitegeera tubeere nga tuhavingawo shows zaffe tewali nkuba kututawaanya we don't have to worry about ebisooto kitegeera naye nga ensonga ya lugogo kati yeyiyeisha enafuye kati abaana bagikuba ne bw'okompyalinga muggwe ne shiba era oyagala kuntwalaawo bambi mwagala kunzigyamu awo naye nga kyoba omanya ffenna twagikuba lugogo temulekerawo ogitukube nnyo lugogo tugikuba lugogo tugikuba tekyali nsonga nnene nnyo basooke bashiningeko kubanga tojja kuvaayo buli kiseera gwakola concert buli kiseera it's not about you like we are so many in the industry buli omu alina oshiningako kitegeera buli omu n'amanya bafaani be nti bannaaye kizaamu amaanyi ebiseera ebisinga abantu bavayo ne bagamba mbu shiba mu kujja ku stage bwe yalaze ku unveilinga lubuto mu kifo ky'okuyimbira abantu simanyi kati oyagala njogerewo okyawo oyagala era njogereku ensonga really nze naliwo nendaba buli kimu ekyaliwo it was so beautiful kwega yali sho enyuma okulaba kitegeera baali baagala aveeyo ati era yagala asooka alugyeko aluteeka eryajje tukolere concept eryenjawulo oba ogenda leeta eriwa otukolere concept ey'enjawulo gyogera okujja nayo omulundi guno mumpagire tusooke tukole omuziki n'abawagizi bawagire ebyo mu maaso tunaabiraba bino ebiri mu allegations ebigamba mbu wamambu Swangs Avenue tokyali part of Swangs Avenue. How true is that? Ekyo ekibuuzo mukimbuuliza ebbanga ddene wallahi ate ggwe naye nga si bituufu kati wano ndi kuki wano ndi under who oba mubayitire Julius abaddemu ekibuuzo ekyo muleme kuddamu kimbuuza mulekeraawo okunjagaliza ebibi kyaliyo bulungi nnyo tukola nk'oyo okukibannyonnyola nja kuvaayo nze kennyini bwe naaba nvuddeyo bagambe nti kati nvuddeyo naye nga mulekerawo okunjagaliza n'ekintu ng'ekyo this is a good family kwegamba ekintu kyessejjusanga kitegeera so mulekerawo okuleeta bad energy ku relationship yange ne Swangs nkyaliyo nnyo it's just that tuli ba artist kati twawerako kati balina okwati balina okujjayo nebajjayo noono tebajja kubeera kunzenzeka sinze mu galanda fenna tuli mu business we are trying to get the money fenna we are trying to get somewhere so they will not focus on only me tuliwo bangi naye nga gundi temubimubuuza azawi naye nga temubimubuuza mubibuuzeeko n'abalala banze bwe musanze ekyo ekibuuzo ne mukimbuuza Swangs bw'eba egobye omuntu ejjayo kennyini neebagamba kati ono tumumaze si kyekyo ate ebiseera ebisinga sisuubira mbwe erina n'obudde obwo mbwejja ebannyonnyole omuntu yennyini yajja n'abannyonnyola so it will be me stop thinking like that Awini omuntu ng'anaakola naawe oluyimba nga muyimbi munno alina kutuukirira Swangs nga record label yo oba gwasobola okujja naawe nayogera naye koze ebiseera mulimu abantu abagamba nti omuyimbi bw'ati ankalubiriza okukola nayo oluyimba. Swangs as a label, it's a very busy label so sometimes it's also oba olina tuukirira nze ne tulaba oba kinaakola kubanga nze agenda akuteekako eddoboozi naawe oteekeko so it has to be a mutual understanding between two artists. Naye nga waliwo yali akutuukiriddeko gwe nga mukazi munno. Twetuukiriranga.
naye nga waliwo ababeera batya then kisinziira bw'ojja gye ndi me I welcome anybody as long as there's talent and ebisinga mugamba amba oyo oli muyimbi munene ku ye omukaluubiriza n'omuwanvuya tekiriyo awo. We are all looking for a good song, right? When we go to studio, we are looking for a good song. It doesn't matter. Ni oba wakajamu industry. Kasita tugenda mu studio ne tukola oluyimba olulungi. It does not matter who, at what level you are. A good song is a good song. Talent is talent. It speaks for itself. Shekera, bamanya Katonda bakozesezza nze okuyisaawo amangu. Then now nobaako ne wotuuka nobaako ne booyisaawo. So there's no big deal. Your last remarks, Mama. My last remarks, bambi mwebale kunjagala, mwebale kuwagira Fire Baby, mwebale kuwagira music wange, na kunjagala for this long, by the way, because ebiseera ebisinga I have so many songs eziruddewo naye nga bwe nzija ku stage you still sing to my songs. You don't get bored of my songs. I appreciate that. It's a blessing. And continuing okumpagira nange mbateekera mbaliko nnyo. Mukama kuomu. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.